Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ebinyeebwa mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Tugenda kufumbiramu ebugga nga bw'ogenda okulaba. Tutandike. Teeka esseffuliya ku kyoto, nze nfumbidde ku ggaasi. Teekamu ebinyeebwa mu sseffuliya eyo. Ebinyeebwa tufunye afu. Tandika okubeera ng'obinyigaanyiga ng'obitabulamu obinyigaanyiga nga bw'obiraba bisobole okweta. N'oluvannyuma teekamu akatungulu, oteekemu n'ennyaanya bitugenda okukozesa byokka. Beera ng'otabulamu, sigala ng'otabulamu ng'obinyigaanyiga. Omuliro gubeere mutono. Bw'oba binyeebwa obifumbye mu nfumba bw'etyo, omuliro gubeere mutono. Kakati tuteekemu kanzaali, tuteekemu akanzaali kasimba wamu ne kalweyiko akatonotono. Okitegedde? Ku binyeebwa byaffe tutaddemu akanzaali kasimba, ne tuteekamu ne kalweyiko akatini. Sigala ng'era obitabulamu bisobole okweta. Oteekemu n'omunnyu. Olaba omunnyu togwerabira, nawo guteekemu. Gulina okunoga obulungi. Sigala ng'otabulamu bitabulemu bisobole okweta bulungi. Tandika okuteekamu amazzi. Ng'era bw'otabula oteekamu matonotono nga bw'otabula, matonotono nga bw'otabula. Enfumba eyo nnungi nnyo, ebinyeebwa bibeere bigenda kweta bulungi nnyo. Teekamu amazzi nga bw'otabula. Osobola okukozesa amabisi oba n'okozesa amafumbeko. Nze nkozesezza mafumbeko bisobole okwangu okutokota. Teekamu amazzi, tandika n'amatonotono ng'ojja bibeere nga byeta bulungi. Bigenda kweta nga bw'obiraba. Ndowooza obiraba byo byetadde. Kati teekamu supu gw'oyagala oba amazzi g'oyagalamu. Ebinyeebwa byaffe bitandise okutokota nga bw'obiraba. Ebinyeebwa byo tofumba byekutte nnyo nnyo nnyo. Tofumba byekutte. Kakati bwe bitandika okutokota nga bw'obiraba, leeta ebugga lyaffe. Teekamu ebugga. Ebugga eryo nno ddungi nnyo. Ekisooka liyamba nnyo bw'obeera nga tolina bulungi musaayi. Erizaamu omusaayi mibiri gyaffe. Ebugga eryo lifumbire mu binyeebwa. Liteekemu nga bw'olaba beera ng'obitabulamu. Kati bw'omala oditeekamu bulungi n'ebinyeebwa ne biddamu ne bitokota, beera ng'obiteeka kalira akatono. Kendeereza ddala omuliro gubeere mutono nnyo nnyo nnyo. N'oluvannyuma obeere ng'osaanikirako. Kati olaba kyusiiza akasiga, ntadde ku kasiga ak'omuliro omutono ennyo. Bireke bibeereko bitokote mpola 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 bisobole okujja obulungi. Ebinyeebwa byo bwe bitajja birumya olubuto. Bantu bangi babiryako ne baddukana ne bafuna embiro. Biba tebiyidde. So ebinyeebwa bwe bijja obulungi ne bireeta kaabutto bwe katyo, biba biyidde bulungi. Tolina ky'ogenda kufuna mu lubuto olwo, ogenda birya obeere ng'obiwoomerwa bulungi nnyo. Kati ebinyeebwa olaba nga biyidde, leeta akatungulu, yongeramu akatungulu nga biyidde. Yongeramu akatungulu ng'okasazinga katonotono katonotono. Akatungulu ako kayambako ebinyeebwa biba bigenda kuwunya akawoowo, bigenda kuwoomera. Ke katungulu ako k'osembayo okuteekamu nga biyidde. Kati nga bw'olaba kaabutto kako kungulu biba biyidde bulungi. Bw'oteekamu akatungulu ako akasembyeyo mu ddakiika 5, beera ng'obiggyako biteeke wansi. Biba biyidde bulungi nnyo nga bw'obirabye. Tulabye enfumba gy'osobola okufumbamu ebinyeebwa ebyo mu nfumba eyo. Tubifumbiddemu doodo gwe bayita ow'ebugga. Kyekyo mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.